Wiki TV kwoche ku media munange kusaawa emu buli lwakusatu na buli lwakutaano mukasa Oscar Mbao okolanga nkoleza program eno gye Sports at 7 nkubuuzaako nenkobaza ejjo najona gy'otuusaako engalo naye ng'okoleza program eno okujuguza sibeera nze kakabza abayo ku kamera ne wiki abeerewo mu production room. Abasponsors baffe mukono Galactical Soccer Academy tobeerabira twalayo omwana be nga muyigiriza akapiira afuuke muzibu nnyo omuzannyo ogw'omupiira. Kiram Investments bakutuusaako ebizimbiso byonna byewandeetaaze emitayimbwa seminti n'ebintu ebirala n'ebikosa mu kuzimba bajja boogana ali ku Kiram Investments basangibwa wa Anthony babe nga bakutuusaako ebintu ebyo ne byonna oyagala. Das Marketing nagamba ku kintu kyonna ekikwatagana ku marketing ojja bayokwata Das Marketing bakafulubo ku marketing na ku social media marketing bagenze wala nnyo. So enamba zaabwe ojja zifuna wansi awo naye nga ne ku Clinic Shop tomwerabira mu kaseera kano ke tuli mu mwaka COVID-19 naddala batukubiza n'abanye engalo. So kosa ku Clinic Shop ajja kuba atta obuwuka bonna obuli mu ngalo zo. Olunaku olwaleero tugenda tunako ku mboozi ezikoze amawulire mu ggwanga erya Uganda. So akadde kana katukiriza tujja batunako ne mu nsonga za Bundesliga. Olunaku njja tutandike ku ssaza erya Gomba. Ssaza erya Gomba olunaku olwaleero basobola nga basayininga goalkeeper bamuyita Emmanuel Derrick Were abadde akwata mu ssaza lya single season yewedde. Omuvubuka oyo twamulako mu ttiimu ez'enjawulo abaddeko mu ttiimu ya Kiboga Young. Omuvubuka oyo abaddeko right now ali mu ttiimu gye bagiyita Kiyinda Boys omuvubuka ojja kubira akapiira naye nga ne ku Uganda Christian University ali mu third year n'abyekawo akola a Bachelor of Business Administration. So munakapiira we naye ndowooza omusajja ono inspiration nnungi nnyo tobeereyo n'ogamba nti akapiira tekalimu bya kusoma. So omusajja akulaze nti ekyo kusoma abikwatidde ddala bulungi nnyo ate nga aliko ne ku Blessed Sacrament Kimanya nabo yabakubirako akapiira. So omusajja Emmanuel Derrick Were essaza ly'Egomba ly'ebisenga limusayininze olunaku olwaleero. Muvubuka nakyali muto myaka 22 kubanga okeera ku buzaale bwe bamuzaala ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa Septemba 1999 gy'emyaka 22 gy'alina omuvubuka oyo naye nga akubiddeko ku masaza agawera ku ssaza lya Buddu mu mwaka gwa 2016 awo yaliyoko. Akubiddeko ku masaza aga Singo naye abakubiddeko nga Meko season ewedde gy'abaddeko ate nga musajja w'amaanyi gokipa w'amaanyi tujja tunamuko nti finals ezisinga ku finals kyenkana 4 azikutteko. So ndowoozamuko nti omusajja ono abeera ttiimu y'Egomba ebeefunira ddala omuntu omutuufu mu miti gyabwe wali agenda banga aba results ennyini ze baagala. Alina ebikopo by'amasaza bisatu teweerabira. So kyendowooza nti agaseeko etoffaali ddene nnyo ku ttiimu ya Gomba eso. Taze yekka ku ttiimu ya Gomba aze n'abasajja ab'enjawulo n'abyekaawo Ben Nabok naye yabisenga bamugata ku ttiimu yaabwe eyo. Titus Sematimba naye omuvubuka bamugase ku ttiimu yaabwe eyo. Isaac Ogwanga naye namuleko nga bamugaseeko awo. Richard Sakwana naye bamugaseeko ku ttiimu yaabwe eya Gomba. Kyerooza nti ttiimu y'Egomba yenyweza bulungi okulaba nga batwala engabo ekikopo ky'amasaza eky'omwaka guno. So ttiimu ya Gomba ffe tubagaliza bisinga naye nga teweerabira ttiimu y'Egomba siyokayoka yetegese. Ttiimu zirabeko nnyingi nnyo. Ttiimu ya Buddu nabo balabise okuba nga beetegeka bulungi nnyo. Ttiimu ya Singo kumpi amasaza gonna galabise nga gataddeyo obukiiko bwagwo ogwegenda okuba nga gakwasaganya emirimu season eno. Kale njaga kuba nga tusesetwa ku bigere tube nga ntumira ku bantu balaba programu eno ko Shafi ku police awo nkutumiddeko nnyo abaana ba under 17 bakwasaganya bulungi naye nkuyozayoza nti mumwawonye ekyambe manyi police baddeka wansi mu Uganda Premier League naye katonda yabasoose okuba nga bawonye ekyambe kitegeeza nti ttiimu eyo eri n'omwaka ogujja mu Uganda Premier League. Mukulumbuga nawe nkutumiddeko nnyo ku ssaza ly'amawokota naaba olyako obwogezi naye kwagalaza birungi byereere. Kale njaga kube nga tugendako mawulire amalala. Weekend yawedde waliyo empiira egy'enjawulo ttiimu z'enjawulo zasobola okuba nga zigobako empiira zaazo. Twalaba Borussia Dortmund yagoba omupiira gwabwe yazannya. Bayern Munich bagoba omupiira gwabwe gooli yaabwe yasooka ey'omuvubuka Roberto Lewandowski. Naye olunaku olwaleero njagala nkuteeko mu fixtures zigenda okuba nga zibayo olunaku olwaleero ne ku over the weekend ttiimu zingi zigenda okuba nga zizannya wali mu ggwanga erya German oba giwandiise German Bundesliga. Njatandikeko mu ttiimu ya Hertha Berlin bagenda kuba nga bazanya Union Berlin olunaku olwaleero. So otunako geemu eno geemu ze 13 ezisembyeyo geemu ze 5 ezisembyeyo bakubye goozi 13 ttiimu zonna bakubye goozi 13 kiraga nti ttiimu zino zonna nteebi. Hertha Berlin geemu yasembayo yagigoba golemu Union Berlin teyateba teyalaba ku katimba. So ndowoozamuko nti oba otunuddeko geemu eno nga bweyimiridde Hertha Berlin eba erina enkizo okuwangula Union Berlin. Abasiba akapapula osobola okuwa Hertha Berlin win oba omupiira guno sokuteekamu over sina kiri n'oguwa goal ttiimu zonna zisobola okuba nga ziteeba. So omupiira ogwo bwe gutyo njja tunako ku mupiira ogwa Heidenheim nga legemazanya abasajja bali aba Wehem. Ttiimu eno geemu eno ogitunuulira eri 50-50 nayo kubanga otunuulamuko nti emipiira gino etaano gisembyeyo okuba nga bazanya bateebyemu goozi emipiira 10 gyasembyeyo okuba nga bazanya
ndaba nga abasajja bana ba Hayden Herem bainamu wins kumpi 3 draws ziri 5 ate nga abasajja bali bawehem bainamu wins 4 so omupiira guno eno osobola okuteekamu anda gwe naye n'owakapapula sina kindi n'oguwa amaliri gusobola okuba nga guvaayo n'oba nga nawe weeyera akasente mu kaseera kano ketuma ka covid-19 Borussia Mönchengladbach bagenda babazanya Bayer Leverkusen naye nga bano badde Borussia Mönchengladbach kiraka nga minzaani yeewunziseemuko kati kubanga balina wins 3 mu games zaabwe zebasimbiwo zanya 5 ate nga Bayer Leverkusen balinayo wins 2 zokka ate nga n'omupiira gwe basembayo okuzanya head to head Borussia Mönchengladbach yakugoba goals 2-1 yadde nga yali waka so kino kyo tokinama kidiwa Borussia Mönchengladbach kale Freiburg bajjazanya ne Werder Bremen Paderborn bajja babazanya Hoffenheim Wolfsburg bajja babazanya timu ya Dortmund empira gya Everton egisembye esobola okubanga egigoba ate nga otuna abasajja bana ba Wolfsburg bakufunyemu wins ziri 3 zokka ne draws 2 so ndowoozamu konti Dortmund erina enkiso y'amaanyi mu game eno yadde nga wakupapola game eno soogiwa goal oba n'osibira ddala nti Dortmund egenda kubanga ewangula omupiira guno kyendowoozamu konti erina enkizo n'okubanga erina ennyonta okubanga ewangula ekikopo omwaka guno otunamu points ezibawo ne Bayern Munich points zikyali ntono nnyo basobola nga bagoba essajja naddala nga mu kaseera kano tusuubira okuba nga bagenda zanya ddabi yaabwe eyo ebe ensuufu ennyo match esemba njagala tube nga tutunulako olunaku olwaleero ye game ya Bayern Munich ne game ya Eintracht Frankfurt Bayern Munich naye otunawo game eno era minzaani yeewunzise nti Eintracht Frankfurt game z'ettaano zisembyeyo bangudeko game emu yokka game zenye ezisembyeyo zonna bali mu luzi zokka ate nga Bayern Munich game z'ettaano ezisembyeyo zonna basobodde okuba nga baziwangula ne game eno eyasembyeyo gye nnyonnyodeko bagikuba goals 2-0 kale bye bitonotono bimba nesobola okuba nga nkuyitiramuko olunaku olwaleero program bagiyita sports at 7 mukasa Oscar mbaawo okulaba nga nkuweereza buli lwakusatu na buli lwakutaano mukama akunkumire owera bagamba olinako subscribers kakadde